Munnaffe mulungi atugoberera nkwaniriza amawulire agataliiko nfuufu enkya ya leero nze Paul Manjere ttiimu Kabiriiti weewaawo ngenda kuddiramu amawulire gonna bwe nagakuweereza kawungeezi k'olunaku olwajjo wali ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo kalira kamakulu mu bujjuvu naye nasoose gakuwa mu bufunze olwo nkomewo nago mu bujjuvu toseguka. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Wenywere kituzi owulidde kende mu buli mumiro. Kituzi akolebwa okuva mu kitiko, amajani wamu n'omubisi gw'enjuki okwongera ku buwoomi bwe ng'asangibwa mu maduuka ne supermarket okwetooloola eggwanga lyonna. Okujjukira abajulizi ab'essaza ly'e Lugazi abanaakulemberamu abakatoliki batuukidde mu mizira. Enteekateeka mu bakristaayo ziri mu jjiya. Ssaabalabirizi Kazimba agamba buli kimu kiwedde. Remembering what they did. Vision Group ekulembeddemu bannamawulire okulamaga e Namugongo. Okulonda Pulezidenti Jeno wa DP katono kuyiike. Balondedde ku mmundu. Bataliiko nfuufu tugasimbudde n'abaweebwa obuvunaanyizibwa nga b'essaza ly'e Lugazi obutegeka emikolo egy'okulamaga e Namugongo. Bano basimbudde mu kiro ne boolekera Namugongo mpozi okwegatta ne bannaabwe nga bano baatuukayo dda. Bano basimbuddwa mwana mukulu ow'e Lugazi Reverend Father Ignatius Kibowa. Ngalokutuusibwako Kushikushua ne Equilife Insurance. Kunkumi satu zokeza Uganda buli mwezi gaziva ku akaunti yo ng'omuntu wewandiise kati ng'okwesa akaunti yo gy'olina obagulawo kaakati ku Equiduke kulinaanye kuba ku 072-327-000 okufuna obuyambi. ab'essaza ly'e Lugazi ab'obuvunaanyizibwa okuteekateeka emikolo gy'okulamaga e Namugongo ku kiggwa ky'abakatoliki basimbudde ku saa 10 mu kiro ekikeseza olwaleero basoose mu kitambiro kya misi kikulembeddwa bwana mukulu Lugazi Cathedral Reverend Father Ignatius Kibowa. Mu kubuulira Father Kibowa si abagenda okulamaga okunyweza okukkirizaako bwe balabira ku bajulizi abattibwa mu bulumi ate nga tebalina musango ne babonyaabonyezebwa. Ategeeza nti bano baali tebasoma nga bwe kiri ng'olwaliro kuba emyaka egyo tewaliwo masomero kyokka babulira ne bakwata ne baagala nnyo Katonda waabwe. Wano mubaka wa Lugazi Municipality Stephen Sirubula abulidde abette mu misa ng'abwasanzira abalamaza bamubulidde n'okumuwa omujulirwa. Oluva Father Kibowa abakulembeddemu ne basoma essaala ez'enjawulo era olumaliza n'aboobira bendera okubasiibula. Tulambule nabo mu kiro ekyo okutuuka embalala we batuuse ng'obudde busaasaana. Beegatiddwako banna avudde Kenya ne bajjira oluguudo oluva ejjinja era ebyokwenda okuva e Lugazi ne Mukono balabiddwa nga bakola butabeera okulaba nga balamaze tebafuna buzibu. Abasooka okuva mu ddwaliro e Kawulo nabo babadde beetegefu okuyamba bufunye obuzibu. Abalamazi abalala abasembude kuliko abavudde e Kayunga bano baatandika okutambula ku Lwokutaano nga basuze ku kigo e Naggalama. Beegatiddwako abavudde mu bifo eby'enjawulo ebikola ddiina ly'e Naggalama ne batambula ku makya.
Father Andrew Mugago okuva mu kigo kyenna kiba nategeeza nti akuyedde Nagalama Dr. Father Ignace Ndawula yasimbudde abalamazi bano n'abamukwasa abakulembere nemba kulemberamu nga dini waffe Father Dr. Ignace Ndawula atusimbula ffenna parishes ezo. Ategeeza nti okujja mu bungi olw'abalamazi kabonero Kasaanyi ne balina olw'omukisa essaza ly'Erugazi gwe lyafunye okulemberamu okulama kw'omwaka guno. Kwegamba ffenna twetadde ebigere by'abajulizi okulaba nti ffenna ng'abakirisitu Mukama atusaasira nnyo nga tukoolera mu ddoboozi lya Batrumaawo. Badde kijjobi ku kiggwa ky'Abakatoliki e Namugongo ng'ab'essaza ly'Erugazi bagenda okutemberamu okusaba kw'omwaka guno nga batuuka. Bano baaniriziddwa omusumba w'essaza lino Christopher Kakozi. Ab'essaza ly'Erugazi abagenda okulembera mu misa ku kiggwa ky'Abakatoliki basoose kuŋŋaanira Sonde we bagabudde ebyokulya. Oluvannyuma basimbuddwa bwana mukulu wa Lugazi Cathedral Father Ignace Sibowa. Bano bagenze bakoloobya ennyimba. Ng'ebula eddakiika 15 okuwera omwenda abalamazi bano batuuse Namugongo nga basisinkanye omusumba w'essaza ly'Erugazi Christopher Kakoza n'ekwaya era ne yeetikka omusaalaba n'abakulemberamu okubatuusa ku kiggwa. Oluvannyuma omusumba Kakoza akulembeddemu abalamazi okuyingira ekiggwa ekitali kya bulijjo ayingiridde mu geeti ekozesebwa abakungu. Ayerekedde ku basirika n'ayanizibwa bwana mukulu w'ekiggwa Reverend Father Vincent Rubega abadde amulindiridde wakati mu mizira. Oluvudde wano boolekedde ku Kayanja awabadde misa ekulembeddwamu abafaazi okuva mu Holy Cross Ministries. Omusumba Kakoza alamusiza ku balamazi n'okubakulisa amakubo. Tulituuka mukulu ng'okulamaga kwaffe kuweddeko. Ayi Mukama. Atendereza engeri gye bamwaniriza n'alaga essanyu olw'omukisa ogwabaweebwa ng'ab'essaza ly'Erugazi. Kino kye tulaba wano okuddamu okukiraba tetumanyi. Tufune omukisa ebintu byonna bitambulira bulungi. Minisita omubeezi mu ofiisi y'omumyuka wa Pulezidenti Diana Mutasingwa era nga mbaka omukyalo wa disitulikiti y'e Buyikwe alaze amakulu g'okukulemberamu okulamaga kw'e Namugongo okw'omulundi guno. Naffe tuwulira essanyu ku mutima nti naffe tuli ba main celebrants ate twagala okwongera okukunga abantu bajje olwokubiri babeere wano wiiki ejja. Ono yadduukiridde essaza lino obukadde bw'ensimbi 10 saako obujaketi. Mbatambudde kuliko Yulita Nasako w'emyaka 81 agamba nti bukyankulamaga kutandika abadde ajja era ng'afunye ebirungi ntoko. Kasooka kalooli atandika sikyajjukira mwaka. Golowooza biki by'ofunyeemu bukyali? Nfunye bingi nnyo. Nfunye omwana wange mukulu mu Revenue, mukulu mu nakani mu district zammwe zino mu parliament zino town council eyo. Nyina omwana somisejja nange naliko omusomesa. Tumwebaze Maria ne tukamuheebwa edita bazze kusabira abaana baabwe n'ab'eŋŋanda nga bakkiriza nti abajulizi bajja kubakolera ku bibaagala. Nizire kusabirira abaana banje n'omushiija wanje n'abaana banje. Ndi kushabirira eka yanje n'abaana banje n'omusha wanje. Nishaba Ruhanga akomorore kandi akomorore eka yanje. Ye Teresa Fambi w'emyaka 9 avudde Masindi naye ayogedde byasuubira mu kulamaga kw'omulundi guno. Siramuke lakini awo tukutienda mpaka doko ng'ama tusikakumire kakumire atusi Namugongo. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu akubiriza abakristaayo okutwala ekyokulabirako eky'abajulizi ba Uganda obutavanga ku Katonda
wadde nga waliwo ebibasoomooza oluusi nga bino bibateeka ne mu katyabaga kennyini naddala ku nsonga ez'obulamu bwabwe. Obubaka buno Ssaabalabirizi bw'ati abuwadde bw'abadde akulembeddemu okusaba ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo e Namugongo n'okulambula emirimu egikoleddwa nga beeteekerateekera olunaku olw'abajulizi. Olunaku olwaleero Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalunga awerekeddwako abalabirizi abalala n'abakungu okuva mu gavumenti eya wakati abakulembeddwa minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng balambudde ebituukiddwako ku kiggwa ky'abajulizi ku ludda olw'abakristaayo wakati mu kwetegekerawo omukolo ogw'okujjukira abajulizi ba Uganda ogw'omwaka guno. Ssaabalabirizi asooseemu kusaba okwawamu okwategekeddwa mu kifo kino enkya ya leero era mu bubaka bwe akubiriza abakristaayo okulabira ssaako okuyigira ku bajulizi ba Uganda naddala mu biseera eby'okugezesebwa baleme okuva ku Katonda ne bwe kiba kiteeka obulamu bwabwe mu matiga. Celebrating the martyrs. We are not worshipping them. tetubasinza. We are remembering what they did. Tujjukira bye baakola. We are encouraged by their faith. Tuzibwamu amaanyi olw'okukkiriza kwabwe bo. Even when they had all the opportunity of recanting their faith, they didn't. Bandisobodde okwegaana okukkiriza kwabwe naye tebakwegaana. Ono era asiimye enteekateeka yonna ekulembeddwamu obulabirizi omukaaga obw'omu bukiikakkono ssaako n'abo bonna abaliko kye bakoze omuli ne gavumenti. Era asiimye n'empaka z'ennyimba ezisuuta abajulizi ba Uganda ezitegekebwa Vision Group ezaakomekerezeddwa olunaku olw'eggulo. Bw'avudde wano Ssaabalabirizi n'abakungu bano balambuziddwa ekifo kyonna engeri gye kiteekeddwamu okutandikira abalamazi we baatuulanga ssaako ne munda mu kaddiizo ly'ebyafaayo by'abajulizi. Okulambulanga kuwedde Ssaabalabirizi ng'ali wamu n'olukiiko oluteesiteesi boogeddeko eri bannamawulire okuttaanya ku nteekateeka nga bwe zituuse. Ssaabalabirizi agumizza ensonga y'abakkiriza okunywerera ku Katonda era n'atangaaziza n'ebyafaayo bya Namugongo awali ekifo kino era n'akinogaanya ng'ono Namugongo omutuufu. Namugongo wano wafiira abajulizi 25 abakatuliki 12 n'abakristaayo abangirikaani 13. Wano waliwo 25 abalala baafiira walala naye ate waliwo abalala bagaa nti nno nti wano bayitawo Nakiyanja wano we bayita Namugongo kubanga batuumyawo Namugongo kyekino abantu babakululanga nga babajja emunyonyo ne batuuka wano nga ngumbagumba omusaayi buli ne beebuuza bano batuuse batya wano kye baabuuza bano batuuse Namugongo kyekituumyawo Namugongo. Akubidde omulanga Abannayuganda naddala bannabyabufuzi okwewala ebyobufuzi eby'obukyayi n'okusosola mu mawanga naddala nga twolekera akalulu akawamu ak'omwaka ogujja. Balwanyise okuba obululu oba kampeyini nga bavuma bannaabwe bakola buli muntu ayagale munne kubanga twetaaga Uganda ey'abantu erimu emirembe, Uganda ey'abantu abatya Katonda, Uganda ey'abantu abalamu. Minisita Aceng atangaazizza ku nsonga y'ebyobulamu n'ategeeza nga gavumenti bw'etaddewo obujjanjabi obw'enjawulo eri abalamazi era n'abasawo ne bateekebwawo abamala. As we receive the pilgrims, we treat them, and we are treating all kinds of conditions. We have specialists here, we have general doctors here, we have family doctors, both on the Anglican side and the Catholic side. Adrian Bale Bwanika yakusakidde gule lino ku Lwabukedde TV. Vika General Westers ekkulu eri Kampala Musenyoli Rogers Kabuye ono akuutidde bannamawulire bulijjo okuwandiika ng'amawulire yagazzaamu abantu essuubi. Ono abyogedde akulembedde mu mmisa ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo nga bannamawulire beefumiitiriza akumuyima waabwe Akireo Kiwanuka. Olwaleero bannamawulire ba Vision Group nga bakulembeddwa amagye ku Don Innocent Wanyama omumyuka we Javezi ne nabo era nga Ssaabakristu wa Uganda ne Ssaabakristu wa Vision Group era nga Muhungu Provocated Michael Mukasa Sebo n'abalala balamaze e Namugongo kujjukira omuliza waabwe Akireo Kiwanuka.
basimbudde ku Vinyi Group olindi banamuli abalala okuva ku bitu jamuli jinyolo olekeddwako bande ne poliisi. Ngobedda bigati wakabalamaze abalu okutuuka e Namugongo ku Kigwa. Emese kulemeddwa mu vika gino sizikulira Kampala. Rogers Kabuyengo mukubuulira atendereza bannamuliro omulimu gwe bakola mu ggwanga mu kumanyisa abantu ebyala bigenda mu maaso. Mosenyoli Kabuye yasabye bannamuliro okuwala okukola amawulire ag'obulima n'agasiga obukyayi. For the World Communication Day, which was released on 21st January this year, Pope Francis called upon leaders to be communicators of God. I quote his words. Too often today, communication generates not hope, but fear and despair, prejudice and resentment. Mu minsi eno bannamuli bawadde ebitago byabwe era ne babasabira. Tusabire abamawulire bonna mu nsi yonna. Tusaba Omukama abakozese ennyo eby'ekitendereze mu bulamu bwabwe. Tusaba amawaffe Katonda waffe olumalira bannamawulire mu nsi yonna naddala bannamawulire mu Uganda. Wanyama mu kwogera kwasiimye Musenyoli Kabuye w'ekitambiro kya misa kyatuwadde. Aliwo n'entanda gy'asibiridde ab'amawulire. David Tamale yakusakidde Gule ku Lwabukede TV. N'ensonga ez'abalamazi abavudde mu bulabirizi bwa Madi West Nile batuuse bulungi e Namugongo. Bano basiimye gavumenti olw'okubawa obukuumi nga batambula. Ekibinja ky'abalamazi abaava mu bulabirizi bwa Madi West Nile nga batambuza ebigere batuuse ku kigwa ky'abajulizi abakristaayo Namugongo ne yeebaza Katonda olwa gavumenti okubawa obukuumi gye bayise ne batafuna buzibu bwonna. I want to thank so much for our government of Uganda. Government has given us free security in our protection in the roadside. Abafudde West Nile and Madi Diocese batambudde olugendo lunene nnyo. N'abadde bamaze ennaku nga bawumuddemu babukeereza nkukola okutambula okwolekera Namugongo nga basimbudde embuya wakati mu kutendereza Katonda. Gye bayise bakira baleka abantu bali mu ssanyu era waliwo n'abalabiddwako nga bagabira amazzi.
ebyokwerinda binyozeddwa okubatangira okufuna obuzibu era mu kutuuka e Namugongo baaniziddwa Reverend Filiam Alako neyeebaza Katonda abatambuziza obulungi. And it's really very good work. And then I want to thank them for the security provision, because without them, some distances we will have not moved. They have really been helpful to us. They have guided us and to show us how we can move on the way. Abalamazi abalala balaze essanyu olw'okutuuka e Namugongo nkati beesunga Lwasatu John ku Lwokubiri okujaguza abajulizi ba Uganda. And I'm so grateful to God that whatever I've come for should come into fulfillment. In Namugongo, it's because I use my foot coming. I didn't use any transport. Ate nga wabula ennaku mbala okutuuka ku lunaku lw'abajulizi olwaleero abakkiriza b'omu kkanisa ya Kabulengwa ekitala Church of Uganda mu kusaba bakubiriziddwa okwenyigira mu mirimu gy'omutonzi okusinga okwemalira mu by'ensi. Bano bali mu kaweefube okusonda ssente ez'okuzimba ekkanisa. Katika nilokinga Lega Gospel Concert EG kandi n'okugira ngo abantu mwera mutunge tickets omu izina lya Katigwe n'eby'omwana n'eby'omwoyo gwera. Omukubiriza w'abakristaayo mu kkanisa eno Dennis Tulyagenda agamba nti omulimu guno ogw'okuzimba gwetaagisa obukadde 5 era nga basazeewo okukola konsati y'abayimbi abayimba ennyimba ezitendereza omutonzi okutuukiriza omulimu guno. Kijja kuba nga tulina abayimbi abayimbira Katonda bokka. Kijja kubaawo ennaku nga 2 mwezi ogujja mwezi gw'omusanvu kijja kubeera ku mpiriyoni yaaro. Mbayita mwena mujje tulebe wamu ssente zonna zinaakungaanyizibwa Reverend Kenneth Kalyeija wakati mu kusaba asabye abantu bonna babakwasizeeko. Tiketi y'emitwalo 5 kandi tiimu eki gwonakwata etiketi otamufa naza kwebanja itwe abakristaayo ba Kabulengwa ntwenda tufuuke marketeers on our own. Bakubiriza n'abantu okugenda mu bunnya e Namugongo nga 3 ku Lwokubiri. Ebyokwerinda byongedde okunywezebwa e Namugongo nga beetegekera okujjukira abajulizi ku lunaku olugenda kubeera Lwakubiri. Poliisi ereese ebyuma bya buli kika okukuuma obulungi abalamazi. Ebyokwerinda byongedde okunyezebwa e Namugongo nga beetegekera okujjukira abajulizi okunaba ku Lwokubiri. Poliisi ereese ennyonyi nga yeetolola ekitundu kyonna nga bekuba ebifaananyi saako emmotoka eziriko kamera nga zikwata amaloboozi n'ebifaananyi. Abajasi bayimiridde waggulu mu bizimbe ebya kalina nga baleese emmotoka ezisalako netiwaaka z'amasimu n'intaneti. Oluguudo oluli Namugongo balwawuzamu nga bayimirizaako abasirikale ba poliisi abatalina mmondo. Abasirikale ba poliisi balabiddwa nga bayambako bakadde okubasiturirako emigugu gyabwe n'okubayambako baleme kunyingirizibwa. Edduuka namba 2 osobola n'okutukubira ku ssimu ku 075. Abalamazi abavudde eggulu batuusa abasirikale basiko bayimiriza okumala eddakiika 3 ne balyoka bayingira. Obwedda buli mmotoka bagikebeera nga nebwebeera ambyulensi. Ku luguudo olukirira e Namugongo waliwo abazadde abatudde nga basabiriza abayitawo. Poliisi ereresa pikipiki nazo ziyamba mu kulawuna. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu ku Lwabukede TV. Ya Mukajanga eyagondera ebiragiro bya mukama we ono natta abajulizi n'afuula ekifo ky'e Namugongo eky'ebyobulambuzi kati bano baagala ekifo we yaziikibwa kikulaakulanyizibwe nakyo kifuulibwe n'ekyobulambuzi katubirabe.
omuntu yenna bw'ayogerera ennyo Mukajanga bali okumpi bategeererawo nti boogera ku musajja Emmekete ate ate nguwa Mukama w'ensi Kabaka Mwanga II mu Bulumi obw'amaanyi n'asala okutta abambowa be abamujemera olw'eddiini yaleereteddwa abazungu ne bafuuka abajulizi. Paulo Kibuuka Mukajanga yazaalibwa n'abaana abalala 7 nga kitaawe yaligombya Salambwa omutuze w'Emwera mu disitulikiti wa Kiso. Elias Afu Nsubuga Mukajanga muzzukulu wa Mukajanga omulundi ogwokusatu nga gwe bakozesa okusiga ekifaananyi kya Mukajanga kiri muterekero byafaayo na mugongo era nga mu Bwakabaka Nnyingiringiri jjajja we Mukajanga gye yagendamu mu lubiri n'okutuuka okufuna erinnya erya Mukajanga. Abamu bayitanga olugero naye ssebo tuli bazzukulu ba Mukajanga liyo era abazaale era abaliwo era abangi. Anyido vu Mukajanga byakozesa okutta abambowa n'abantu abali bajimiritse Kabaka Mwanga wakati mu bulumi obungi ne bafuuka abajulizi. Naye nga ekintu kye yakola ffe ng'abazzukulu tukiwulira nti yakikolera mu bulumi nikyavaamu omuganyulo. Nsubuga ategeeza nti wadde abakkiriza basiga ekifaananyi kibi ku Mukajanga nti yatta abajulizi kyagamba nti yakikola lwakola wabula kutuukiriza ebiragiro bya Mukama w'ensi Kabaka Mwanga. Ataatiirira Bwakabaka bwe ffe tugambye omulala yandikikoze naye ate lwaki owaffe yakikola tetubeera so happy. Ategeeza nti Mukajanga olulwa okutuukiriza omulimu gwa Kabaka Mwanga yamutuma yayongera okufuna ebyobuganzi eriye olw'obuvumbu yakozesa kyokka agamba nti wadde ng'abantu battibwa era eddiini yagenda mu maaso. Ono alulamuza ennyumba ebateeteka Mukajanga n'abaana be ne mukwenda Alexandria Kibuuka ng'akola nnyo okuweereza obukama bwe Bunyolo. Ono asiimye yaliko Ssaabalezi w'Ekkanisa ya Uganda omugenzi Dr. Livingstone Palanyikooyo olw'omulimu gwe yakola ogw'okusimba etterekero ly'ebyafaayo abantu ne basobola okusoma n'okulambula abajulizi ne ku Mukajanga. Era twebaza nnyo Bishop Nkooyo kubanga ndaza abazadde yamukola omuti weeguli awo munda mu museum awo kwe baasibiranga abantu ne babeera okumala ennaku oluvannyuma bwe yagandanga n'agenda ku kibonerezo kyo. Ono ategeeza nti bakyali mu kwefuukiriza abakkiriza nti Mukajanga akola omulimu gw'amaanyi okufuula Namugongo ekyafaayo mu nsi yonna. Abamu omunyonyola nakitegeera naga nti senga okufa tekwajja manya era senga tekwali baddewo senga kino kye tuliko tekiriiwo. Abamu bakitegeera naye abalala tebakitegeera naye ffe tujja genda maaso n'okubanyonyola. Ono ategeeza nti bo ng'abazzukulu ba Mukajanga basanyufu nti jjajja bwe yakola omulimu ogw'ettendo era n'ategeeza nga bwe bali mu kwefuuka okulaba nga bongera okusaasaanya ebyafaayo bye. Entaana eno twasalawo jjajjaffe omubika olubugo ekyokusookera ddala okumwawula ku bantu abalala. Bw'atasibye gavumenti eya wakati ne Mengo okubeerako engeri gye bakwasisa okukola nga bafuula ekifo kya Mukajanga we yaziikibwa ekyobulambuzi. Tuteekewo ne ofiisi bye yakozesanga tuzimbewo museum kibe ekifo kya bulambuzi n'abantu nga tulowooza n'abalamazi abavanga ebima biki basobola okuwummulirako wano oba okusula nawo ne bategeera omuntu eyakola omulimu guli wavano kubanga bayitayo wa Mukajanga lwaki bayitayo bati ngate Mukajanga tebamanyira gyali. Asabwa abeera n'omutima ogwa famire ya Mukajanga kuba singa teyaliye singa tebali bantu bakuŋŋaanira Namugongo. Abannaddiini bennyini bafuna ssente abantu ba bulijjo bafuna ssente kuga bonna bafuna ssente kasita Namugongo lutuuka. Ye Moses Nsubuga nga muzzukulu wa Mukajanga ayogedde kaweefube gwe baliko okukulakulanya ekifo kino. Twagala okuzimbawo hostels nti abantu abakulamaga nga bava ku Bwima Road basobola okukola stopover here banywa ku lugendo lw'amazzi ne beeyongerayo kubanga tosobola kwogera ku Namugongo n'otayogera ku Mukajanga. Bano batulaze n'ekifo omujulizi Mbaka Tuzineewo yali azaalibwa era nga naye alina oluganda ku Mukajanga. Bwe yamulaba ne yeewuuya nnyo nti naawe osoma naye n'agezaako okumuggyayo wabula olw'okubanga eddiini yali emaze omuyigira nakkiriza n'asoma era n'afanga omujulizi. William Mutyaba yakusakidde gulino ku Bukedde TV. Agataliiko nfuufu bwe gatyo bagatambudde enkya ya leero olunaku olw'abajulizi lwankya bwetyo ne munnange bwe twasinzidde wali ku kibuga ky'abajulizi abakristaayo Nakiyanja nkwagaliza olunaku olulungi. Ze Paul Manyere nti mu Kabiriiti beera bulungi weeraba.